Senga olagawa bannange. Tukyali mu ssaala banne tuli mu ssaala mwewombeese. Katonda atuyamba abakyala babe n'amazzi mu bitundu byawa. Katonda ayamba abaami baffe babeere n'amaanyi mu bitundu byawa. Abaami baffe bave mu kasabuuni ayi Mukama. Mukama ennyali nnyingi simayitulira yikuti. Tukyasomeza wano mpola. Tetunnaba. Wadinya zefiwezo nyanya sitegedde. Enki. Ennyanya. Mukama atuyamba abaami baffe basobole okutuusa ku ntikko. Ngamuddemu bannange. Mukama atuyamba atuuse abakyala ku ntikko. Mukama atuyambe abaami baffe nabo bayigenga ojjukka obulungi. Bagamba ati jjukka obulungi agizaaza ki? Sibawulira agizaaza ki? Nga sibawulidde kangende. Oyagala kudduka. Tulina okubawa tips eza Valentine kyekisooka. Abaana ab'obuwala tulekeraawo okwekwasa. Kojja tutume. Kantuule wano okuliraana Nantume. Amanyi nno okunkuba ekigo ku stage. Deri mu nsonda. Bannaye gye muli. Sokole ono katwanjule ndo. N'obulensonga basobola okugenda ebiwa. Kale no. Basana banyabo tuli mu Happy Boys eranga edashikeno Leila Kalanzi Kachapizo na MC njagala okwanjula bakojja ne basenga abavudde mu nsonda ez'enjawulo ono mwami avudde esoro Frankia eranga ye Kojja ani Kimbowa kalakase nnyo naye ku lukundo tokyawa temulanya Nantume eddamu ekibuuzo ky'omuvubuka akimbuuzizza wali. Angambye nti no problemu ye era ngambye Kojja bamulinya ku stage mbuuliza Senga nenjagala akiddemu kuba n'abantu abalala bagifuna. Agambye nti problemu gy'ayina mukyala we bw'aba agenda kutuuka ku ntikka nnyampa n'agamba nakyo kika kyaki. Ewange Kojja omuzindalo weweeru kuvugajja tugambe nti omuntu Kojja gwasinga. Mutusonyiwe kayiseemu naye si ekigambo ekibyenge kuba omwami bw'atyo bw'aŋŋambye n'aŋŋamba nti omukyala bw'aba atuuka ku ntikko ayitirayitira emirundi nga 7 n'aŋŋamba kika ki omukyala yenna okutuuka ku ntikko bwekito kubalabika ye tayenda omwami. Nedda mulimu buli mukyala yakula bubwe. Ennyabo Tolaba nti ffe abakyala twakula tulinga bibala. Eriyo gw'osanga ng'ekibala kye ng'ensujju ye gy'alina eringa watermelon. Ng'eri kungulu. Omulala eringa mucungwa. Omulala eringa mangada. Omulala alinga paapaali. Kati twakola zaawukana. Apo tewooma nga mucungwa naye byonna bibala biwooma. Ennaanaasi tewooma nga muyembe. Naye byonna biki? Bibala. Mangada awooma bulala n'omucungwa gukola ki? Kuwooma bulala. Kati n'olwekyo abakyala abamu yenkula zaffe ezo zetwakulamu. Kakati mulimu ate abakyala abamu gaye munnange bw'asumulukuka asumulukuka yenna. Omulala aleeta eminyira mu nnyindo. Okwekkama kuno. Omulala aleeta ebyovu mu kamwa. Omulala amatu gakankana. Nkulaba. Omulala akankana ebigere. Omulala akola kiri kyewagambye namba ki? Namba 2 eno. Namba 2 eyo naye agikola. Namba 2 eyo. Omulala n'avaamu omukka kubanga abakoze eki? Asumulukuse. N'ekiri nnono. Ekyo bakyala kulya nnyo. Temwepimira ng'ogenda mu kazannyaako. Bw'oba ogenda mu kazannyaako koma okulya emmere essaawa 8. Era bw'omala okulya emmere nywa nnyo amazzi agabuguma. Ekinyeganyege ky'ogendako emmanju kikwate mu ssaawa ng'eyo ogenda ofulumya byonna ebisiibyemu emisana. Tandika okunywa nnyo ebintu ebyokya oba mazzi oba mwenge era nywa kwokya. Ojja kutuuka ew'omwagalwawo nga tosobola kola namba tuba okuvaamu omukko ogutali mulungi. N'olwekyo abakyala tubagamba nti mubeere nga munyweza ennyuma eyo ye geeti yo. Ate n'ekireeta ekyo bakyala buteegerera nti wobeera ne muno mukazanyi amagulu gano ge gakola gaali. Naye abakyala baffe abamu okugulu kuno akuteeka entebe. Naye ate mbadde manyi nti bw'otaamuuko bw'oti kyekirungi. Nedda ssebawo mba nsumulukuse nnyo. Wakiri gikolemu bw'oti ekole kamakansi. Tolimba Senga abaana abamu bakwata nnyo. Nedda
wama bamama wano wali road blocker wano bosibamu nsumulule ubeeko nina ensonyi Senga badde bawadde katibu ka Valentine kuba mwana bw'abanga akuttemu abaana